Waliwo cast shirt numbers ku clubs ezimu nga wogerezako kikwatako boti n'ojambala ne oba mulungi otya ofuuka flop era ng'abazannyi n'essaawa eno bazitya. Mu vidiyo eno ze nkuleetedde ne clubs ezo sooka otulabe vidiyo eno. Ketutandike ne kilabu ya Chelsea oba kusayininga ku kilabu ya Chelsea wogeza nolondera shirt number 9 kabaka weddemu ofuuka flop okulabira ku bazannyi nga Morata, waliwo abazannyi nga Torres, Romelu Lukaku n'abalala nga Tammy Abraham. Eyo shirt number 9 ku Chelsea ne wejja ng'oli mulungi kyenkanaki ofuuka flop yagala toyagala. Ekyokulabirako Pierre-Emerick Aubameyang yajja ku kilabu eno ye n'asalawo n'agamba shirt eno ebagamba bifo era mbu agenda kugyetimba n'akkiriza. I don't know, I don't listen to these kind of things. I love the number 9, so I took it and Talenti y'omugaboni oyo yakomaawo gye yali alaze ku Arsenal, Dortmund saako ne Barcelona. Ate ku kilabu ya Arsenal shirt number 9 bakiyita kikolimo okuva mu mwaka gwa 1998. Kigambibwa okuva mu mwaka ogwo buli muzannyi agezezzaako okwambala shirt number eyo afuuse flop okutandika ku bazannyi nga Lucas Perez, Julio Baptista, Alexander Lacazette ne Gabriel Jesus n'abalala. Abazannyi abo bajja ne talents ez'amaanyi niyo oluyingira club n'alona shirt number eyo omupiira gwo gwonna gukomaawo. Ate bwe tulaba ku kilabu ya Man United shirt number 7 okuviira ddala mwaka gwa 2024 Ronaldo ng'agenda ku ttiimu ya Madrid. Shirt number eyo yafuuka kikolimo, buli muzannyi agezaako okugyetimba shirt number eyo tebiggwa bulungi. Talenti eyo yonna efa okulabira ku buzannyi nga Memphis Depay, Angel Di Maria, Alexis Sanchez ne Edison Cavani. Naye ky'obumanyi ensonga zaasukka ew'omulamuzi olaba ne nannyini oyo yagenda n'akomawo naye neemulemerera. Naye nga gwe sooka ombulire ki ky'olowooza ekiri ku shirt numbers ezo, ki ekiri ku ttiimu ezo, okkiriza nti kikolimo oba? Commenting nga twesange mu comment section.